tukkiriza nti bwe tunaasabanga ekigambo kyonna nga tetubuusabuusa byonna binaatukolerwanga kibeere bwe kityo kubanga olunayiwe nikisibwa gye bali banaali tewali kyakulwanyisa ekinaaweesebwa gye bali ekinaalaba omukisa na buli lulimi oba lwakulabyeko ng'okola ebikulu mu baana baffe tukulabyeko Mukama ng'otulwanira entalo era tukwegayiridde mu kisa kyo gwe Katonda ow'omugulu ajjudde ekisa n'okusaasira abaana bano aba Bright School Mukama bakandiitaho omwaka guno babeere exceptionally bright ne mu bibuuzo ekitiibwa kyo kibakeyandulenga bonagulirwawo Mukama tusabye n'okukkiriza sente ennaku zino nzibu ne mwebale kufuba ne mukola kyonna kye musobola ne muleeta sente mwebale kwagala baana kimu okuwaayo sente ate n'abaana ne mubaagala tusaba mweyongere okubeera n'okumpi n'abaana ate mubeere beesigwa nnaku zino obwesigwa butono ebyabaddewo temwabiwulidde newaffe emukono naye ebyo tetugenda kubiddamu naye mubeere baki beesigwa eri abaana bammwe mubaagala ate mubakwase Katonda buli muntu munzikiza jakkiririzaamu omwana w'omusabirenga bulijjo kubanga ebisoomooza biki bingi okusinga ate bwe byali ebisoomooza bingi okusinga bwe kyali kibaddewo naye nyo kyebebaza mwebale kwagala muganda wange ono omuntu naliwo essomero lino nga litandika nze omukwago lwe yabuulirako tingenda kutandika essomero entaawo najja mu ddiiro ne tusaba ne mugangenda muli Emmengo Senior School naye tulina abaana nga 7 mu ssomero naye tugenda ne tuyita AGM ne wajjawo abaana ng'abazadde ki essanyu eryo lyafuna ne confidence nti maama njagala yempitamu tuyitamu naye nensembayo sebudayirekita webale tuyita okusaba bwetuwe amanya gange nze Reverend Isaac Ssentongo mbadde mpa obubaka obusinga obukulu nti abaana baffe olugendo lw'okusoma lugendo is a life journey okusoma is a journey batuuka mu stage ya primary ne bavaamu ne bagenda mu P7 ne bavaamu ate ne bagenda mu secondary ne bagimala ne bagenda mu university naye nga tubateekateeka okufuna skills ezigenda okubafeezaawo mu nsi ekyo tubadde twebaza essomero lino kubanga balina discipline bafaayo ekyo kiyamba abaana bano okubateekateeka mu lugendo lwabwe bwe batandise okubeera olw'obuvunaanyizibwa bekwasiza Katonda olugendo lwabwe nga baluyinsiza ku Mukama babeere bakkakamu nga bamanyi nti P7 si yenkomerero katandika butandisi bikaba katambi katandika ki ekyo babeere patient babeere ne discipline ate n'abazadde babeere available eri abaana baabwe okulaba nti beeyisa bulungi mu kiseera kino eky'oluwummula ekya vacation kye bagendamu. Waliwo gundi waliwo firimuzi waliyo amasimu nako okubeerako ebintu bingi ne babikontrolinge babeere controlled babeere nti ate tebabikozesa kwonooneka naye babikozese okwezimba kuba ate kuliko bingi ebizimba. Mpozi bebisoomooza betuyinza okwogerako twatandika mu mbeera ey'okutandika ey'empolampola nga tetulina sente era okimanyi nti abazadde betwafuna bintu ne Mukama bw'agenza tutambuza mu maaso tutandisa okufuna abazadde abaagala ebyenjigiriza era abalungi muzadde najja n'akwata sente zonna nga basigaddeyo wiiki emu n'azikuwa ku bazadde 10 abasatu bakikola 7 ne mugaanira ddala kati ogw'omusanvu gutukola bubi tunasanga ng'omwana wa P7 asigazaayo ewiki emu naye ng'obbanja katekayamba n'ekitundu aganye ozisasula ne bw'omunnyonnyola katafaayo nolwekyo Mukama tumusaba bagende nga bakola kituleeteramu oluusi okukambulana nti abasajja abagambwe n'olwebyetaago nolwekyo challenge ey'okusasula sente n'ebyetaago kyetulina ensolo gitutawaanyaga mu bisolo mingi nekusaba ogwakapande nekusaba ogwabasomesa gwebajjako n'okusaba n'ogwekifo palietinolwekyo tusaba gavumenti etukendeereze ku misolo oba etuwa okusinziira mu busobozi waliwo amasomero amanene ng'egasobola n'osangawo omulala kati tasobola kati abaana alina abatono kati nze nina abaana 3 ate nza kusaba musolo gwegumu nalina abaana 12 n'abaana 6
Olwekyo twagala gavumenti tugikubira omulanga etunuulira obusobozi bw'omuntu ng'aba abaasasulaga guli ogw'omutwe nga batunuulira obusobozi n'ebikolo by'emmwanyi mmeka 10 nakusasula gwolina 2 tuli alina eka kola bubi omwana bw'omuyigiriza etogiza kwewala nguzi aba kimanyi nti ekintu kyakoppa kyanguzi kyagudde olwekyo abaana baffe tubasomesa ne tubateekateeka bagenda maaso kitegeeza bibuuzo kati essomero lwa nsonga titegute omwana tafaayo ate bwe kuba nga kukoze baakafayo okawulira essomero lyonna olisaanyaawo buzibu singa ebibuzo biba bibbiddwa ne mukwatibwa sitting center bagitwala erinnya lifa n'obwesigwa mu bazadde olwekyo buzibu tuguvumirira nze mubi owafuna musotokuteeka mutandisi wantawo Bright Grammar School twayitandika mu 2009 n'abayizi baali 13 nate ffe ekyenjawulo twatandika full primary baby to P7 nemalira P7 n'abaana 14 twafunako first grade 2 n'endala ezaali mu second grade ezaali mu 12 mu second grade twagitandisa ekyabaana tubawoze nnyo amanye badde enkola yaffe eya buli mwaka batubawungayo mu madini ag'enjawulo abasiraamu bajja ku Lwokutaano abakulisita abalokole ne bajja ku Lwomukaaga ate bannaffe abakatoliki n'abakulisita ne bajja ku Saande netubawaayo abaana bano tubateeseteese bulungi tubawa ebibuuzo mu wiiki emirungi ebiri ate tufuna ebibuuzo kuva mu masomero amalala amanenemu agalina enteekateeka nnungi sample kangwetuwa sepereti netuwa ne Kampala pesi n'amalala amanene namiryango tufuna embamu naffe ne twegeraageranya okusomesa kituyambye okutumbula omutindo gw'essomero lyaffe olwekyo abazadde ne batwesiga kyomukisa obulungi twalina omusingi twavaako mu masomero abadde betuyisimu ate ne bajjanga bamanye enkola yaffe ng'abantu ndi Mumbejja Teddy tulina omubeezi nga ndi mutuuze ku Ntaawo Mukono district wano ku ssomero lye bayita Ntaawo Bright Grammar. Ssomero lya primary lyatandika 2009 omukulu waffe ow'essomero Master Rutu Wilberforce yalitandikawo director waalyo naye essomero ddungi abaana balina ebitone abazadde baleeta abaana essomero likola bulungi nnyo kuva 2009 lyatuuza P7 abaana abasinga nga bayitira mu first grade. Eri gavumenti tetunuulira masomero ga gavumenti gokka kuba mulimu n'aga private ng'omuzadde ayagala omwana wasomere mu ssomero lya private ate nga omwana oluusi n'omwana nga tayagala genda mu lya gavumenti kuba abazadde batugamba butuula n'omwana naye omwana gwona omukaka nti olw'okuba gavumenti weeri gwe n'omukaka genda mu gavumenti nga tayagalayo oluusi omwana bw'omutwala mu ssomero ly'atayagala n'ensoma ye tasoma bulungi kuba omututte essomero ly'atayagala naye bw'omutwala mu ssomero ly'ayagadde naye asoma nga nekyasoma akirimu obwa interest era ng'akyagala kuba omututte mu ssomero lyakolaki lyayagala. Kati tusaba gavumenti temukaka bazadde nti olw'okuba waliwo amasomero aga gavumenti nti oba batwale abaana mu gavumenti si buli alina yekka nti yasobola okusomesa omwana mu ssomero lya private n'atalina aba ayagala omwana we n'asomera mu private naye tusaba gavumenti ekwasizeeko ne ku masomero ga private bannaye bagawe ku buyambi kuba basasula emisolo.